okuwonga wali mpulira waliwo abagamba nti okuwonga tukuwonga musaayi gwa Yesu ekyo kikyamu sitaani yawonga ebyo babisaba tukuwonga musaayi gwa Yesu Kristo baamunnyika mu mazzi n'abatizibwa ffe tulina kunnyikibwa mu musaayi gwe tetuwonga tuwongayo obujulizi buno mu ndagaano yaani twennyika mu musaayi gwa Yesu Kristo mubinyikeyo mu musaayi gwa Yesu Kristo tetwewongayo okwo okwewonga lulimi lwa kisamize ate lulimi lw'ebuziba nambi siye Eva n'olusuku Edeni si lwe luli ettanda olusuku Edeni si lwe luli ettanda wabula ettanda eriyo geyeena era gwe agenda ettanda n'okunoonya byonna ebya kalica n'ebya lubaale onoonya geyeena gy'otamanyi ntandiko yadde enkomerero. Twalina oluyimba nga baluyita talimba Yesu asuubiza byonna bituukirira si lwa Yesu gw'oyogerako oyo mulala si yono waffe Kristo nagamba ba Yesu bangi Yesu si oyo yali ayimbira mulala si Yesu si Kristo si Kristo agambye talimba Yesu gwasuubiza byonna bituukirira era yatuukiriza ebibi. Okusiigibwa kw'abalwadde kwayogerako tulina Bayibuli namba erina olubereberye erina n'okubikolerwa saala ki gye bajja mu Bayibuli gye basabira abalwadde eyo gye bagamba ndowooza bagirina teri ayina saala eyo kambategeeze saala eyo eva Vatikaani teri ayina saala eyo ate saala eyo bandibadde bagisaba nga tebagobaawo bantu kubanga n'abantu bandyagadde okwenenya abalamu bwe bawulira ku saala eyo bandibadde bakola ki beenenya. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka na nzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya Yoshitech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto Yoshitech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo Yoshitech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza oyagala cloud services network services oba software development naawe beekwate basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667 Yoshitech Services empowered by innovation. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima. Wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu ebimmonde ku matu enkovu ezizimbye oba nsundo byonna tubibuzaawo ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers sukaali pressure n'endwadde endala nnyingi abatawanyizibwa mu nsonga z'omu kisenge nammwe tetubalekeredde tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri linyweko weetangira okulwalalwala ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko tujjanjaba cause tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo.
amiina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku ssimu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Abalabi ba Unique Media nga bwe mukimanyi bulijjo bwe mukiraba mu video zaffe ezibadde nga zijja zizannya, tulina charity ennaku z'omwezi nga 21 December. Nze Roland Seruyima era nga ndooza nze nkirimu. Leero tuli wano ku Sakvich abakola Joy Laundry Bar Soap bali enendejje era batuwadde sabbuuni okusobola okontributinga ku charity ng'omulanga bwe twagukuba. Wenna ali eyo naawe osobola okutweyungako okulaba nga tusobola okuliisa n'okubeezaawo abantu 100 nga Samike bwe yabagamba mu video ziri enkadde, okulaba nga nga bayita mu nnaku ezo ezijjaawo eza Desemba enkulu. N'olw'ensonga eyo njagala ntwale omukisa guno, bagamba akuwa naawe gwowa. Njagala ntwale omukisa guno mbasomere ennamba ya Sakvich abakola Joy Laundry Bar Soap eri 0704 99 64 65. Kanjiddemu mu Luganda 0704 99 64 65. Wenna yeetaaze sabbuuni waabwe tumulabye mulungi, asobola okukola omulimu gwonna nga bwe mumulaba wano. Ne boxes zino ze batuwadde ezigenda okuyambako abantu abo. Kakati n'olw'ensonga eyo wenna akyali eyo naawe tukukunga, oli wa kitongole ng'oyagala okutweyungako, oli muntu ssekinnoomu, njagala okubategeeza bw'oba olina obuyambi bwonna bwe buba bwa nsimbi obusindika ku 0705 367213 erinnya ga Roland Seruyima. Osobola n'okusooka okugikubako era Roland nze nja okugikwata. N'olw'ensonga eyo mbasaba abali eyo mujje muwagire Joy Laundry Bar Soap, mumugule mumukozese. Balindejje wano ennamba kanjibaddiremu omulundi gumu 0704 99 64 65. Bannaffe aba Sakvich abakola Joy Laundry Bar Soap tubeeyanzizza nnyo, mwebale omutima omugabi, Mukama abongere nnyo omukisa. Okay, atubaliriza mwenna abali ku mukutu guno gwa Unique Media, tubeebaliza ddala, atubabuuzaako mwasiibye mutya, mwasuze mutya, emirimu gigamba ki, mwabali ku mirimu ate mwabavuddeyo gigenze gitya, abafunye ebirungi. Mukama mufukamire mu mwebaze kuba bangi ababinoonya nga tebannabituukako, ate mwafunyemu obuzibuzibu era mufukamire musabe abayambe kuba buli kimu gwe tulina okuddukirako teri mulala. Samike ge mannya gange, Roland Seruyima ku kamera yaliko, era buli kimu nsuubira okiraba bulungi loud and clear. Buli kimu bwe kitambudde bulungi nga sound alyoke, video eryoke, credit ya Roland. Naye era kyekimu ne biba bitambudde bubi nga sound tavuddeeyo bulungi, temuvuma nze Sami, mwekwase Roland yaba yabikoze. Kale Jeremiah nkomyewo naye atugenda beera nga ate tutandikira we twakoma kubeera nga ate tweyongerayo n'olugendo lwaffe. Jeremiah, Katonda bakubuuza abantu n'obamba nkoze nsomesa okubabuuza. Abooluganda babuuzaako omunyera Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu era nembebaza olw'okuwaayo obudde. Kale Jeremiah we twakoma luli olina byewalekookonyeko naye nga nja kujja nkubuze ku nnyimba zange ezimu ze nakulampulira. Twalina oluyimba nga baluyita talimba Yesu, asuubiza byonna bituukirira. Si lwa Yesu. Yesu gwoyogerako oyo mulala si ono waffe Kristo. Nagamba ba Yesu bangi. Yesu si oyo yali ayimbira mulala.
si Yesu gwe si Kristo. So si Kristo agambye talimba Yesu wasubiza byonna bituukirire era yatuukiriza ebibi. Ate Chikibombe Katonda yatuwadde Chikibombe olwo terubangako lwa Yesu Kristo gwe mmanyi naye alinayimba Katonda anti bakatonda bangi neffe tulina Kristo. Yesu omwekwata osaba oyo yenna Yesu waabwe y'omu si Kristo. si Kristo oyo Yesu. Kale kati luno kyeza fo Yesu. Ekisooka mu byonna olwo luyimba si lwa Kristo Yesu. Olwo si lwa Kristo. Kitegeeza zonna si gospel songs. Waliwo eza Yesu ennyimba ze bayimba ezaayi. Balina Yesu, waliwo Yesu omulaluuya atalabika. Balina Yesu waabwe. Katonda w'abanaku akola. Yoyo yennyini omutegedde. Oyo Katonda w'abanaku si oyo Katonda waffe. Owaffe ayogera mu Yeremiya 3:27 n'agamba nti nze Katonda waabo bonna abalina omubiri. Waliwo ekiyinza okunnema kati waliwo abalemererwa okutegeera ekyawandiikibwa ekyo ne banoonya Yesu waabwe. Kankutendereze ssebo omutonzi ali waggulu. Era omuyimbi omu yayimba oluyimba n'agamba nti tosobola nnyo kwagala nnyo Mukama nga ate n'ekibi okikola ki okyagala. Kale Samikege mannya gange Unique Media gy'oliko obadde empitiddeyo obuyitizi okubaako bwe tujjawo. Kale JS munoonyeeko kweza ennamba eziri mu kalango ojja kubeera ng'ate oyambibwa oba olinamu obulwadde obukutawaanya sukaali pressure ulcers zikuluma, olinamu ebikutawaanya ng'omusajja oba ng'omukyala, allergies zikutawaanya, gendayo omusawo gyo najja kubeera ng'ate akuyambira ddala. Then Yoshtek yakwasaganya ebintu bya kompyuta, bintu bya mitimbagano, olina byalo okusetingira website ogyagala naye tomanyi ayinza gikolera bulungi. Yoshtek munoonyeeko. Olinayo app gy'oyagala for your business, munoonyeeko ajja kubeera ng'ate naye akuyambira ddala. Ennamba ziri mu bulango bwabwe. Kale mbadde njagala erinaba kweyongerayo n'olunaku olwaleero tusooke tuggyewo obubaka obumu buno ku vidiyo ze twateekayo tubeeko bye tusomayo wano bitonotono obeere ng'ate abantu bano obaddamu. Twagamba tujja kufunayo olunaku oluddamu ebibuuzo naye katulondeyo here and there kyetusobola okuba nga tusomayo wano kuba nalabyeyo bye tusobola okuba nga ate tuddamu. Waliwo yagambye basinga bakwebaza Aisami ono yagambye hi Sami bamuyita Katushabe Agnes yagambye hi Sami some which doctor called Nana from Ghana came to Uganda but he was at the equator. Please ask Jeremiah what is spiritual at that place. Thanks for the show. Kiri spiritual kiri ku equator. Ebiseera ebisinga nti Katushabe Mukama akuwa omukisa kulw'okubuuza ekibuuzo ekyo kubanga abantu bangi bogenda okuyamba mu ekyo. So nja kukiddamu bwe nti nga Kristo bwe yandikizzeemu. Waliwo omwoyo ogufugira mu kitundu ekyo naye gwe omwoyo si gwa bwa Katonda era guyisa abantu bangi n'abali b'ebisiyaga basinga bye basinziira. Kyova olaba ebiseera ebisinga abantu abava amawanga ag'enjawulo abasinga basibiraawo. Lwaki basibiraawo? Bonna bagenda kuyikweta abasinga. Kati waliwo omwoyo gwo oguli awo gwe bakonekitinga nagwo. Just waliwo mwoyo abasinga bajja bakikola naye ekikusika okugendawo ekyo kyekyoyo ekyekizikiza ekiri mu kitundu ekyo kyakwade kyabikka ekitundu ekyo. Kubanga bwe nagamba mu episode ezasooka nti Sitaani yajja awamba ebitundu era abaako waasinziira n'awamba n'asimba amakanda. Kati awo yasimbawo amakanda. Then kino nakyo kijjeewo twayogerako ku kyolumbe
nendeza tujja kufunayo program yo nga yo tukole ku lumbe tekirina buzibu nga lone kano kajjeo bamuyita kwagala Daisy agamba thanks for the show mikwano. I would like to ask kiki ekyo exactly kibaba bafulumya nti bafulumya olumbe balufulumyanga nga basitudde ki ngoye za mufu vu kiki exactly kye basitula ekiyitibwa olumbe? Ebintu biri bye nagamba bye basala ku muntu nga tutandika enviiri enjala babisala ne babizinga mu yandibadde ng'olugoye lwe ne bafunirako n'ebibugobugo ne bafunirako ebibugobugo bye basibirako ne bateekamu n'eddagala eddala ery'enjawulo era ne bakisitula ne bakifulumya. Babaga bafulumya lumba olwo luleme kuddamu kuyingira mu nnyumba naye ate ekyo kiba kikyamu kubanga era teri muntu asobola kufulumya lumbe. So oyo ojja kumugamba nti baba bagezaako kufulumya lumbe naye tebasobola kufulumya lumbe kuba Katonda kiyategeka teryasobola kikyusa. So basically baba bafulumya ebyo bye basalako ne batikamu n'eddagala lyabwe nti waleme kuddamu kubaawo afa mangu ago. Naye ate ogenda okuddamu okuwulira ngera waliwo yakoze eki era yafudde kati luli baba bafulumya ki. So kyekyo ndi wano nnoonyayo endala ng'emu bbiri ze tuyinza okubanga bano bali babiri omu ye Charles Lwanyaga agamba Sami tell him atubuulire ekirooto nga oli gye wasomera kitegeeza ki promised us ng'oli gye wasomera yes ngozzeeyo gye wasomera ng'oli gye wasomera. Sami tell him atubuulire ekirooto nga oli gye wasomera kitegeeza ki he promised us. Then ekino kigatte wamu ono bamuyita Benon Kiyingi omuntu okuloota nga azzeeyo mu ssomero lye yasomerako kyekimu ate nga yavaayo dda kitegeeza ki mu by'omwoyo. Mwebale nnyo programu eyo. Amiina. Kristo Yesu tumwebaza olw'ekisa n'omukwano omulungi gwatulaze. Ekibuuzo ekyo nange kyansumbuwanga nga nawe bakibuuziza kubanga babuuziza kumanya ate omuntu abuuliza mu kategole bwetyo aba anoonya kumanya. Kati ekibuuzo ekyo okulaba nga omuntu azze ku ssomero aba tatambulira mu makubo ga bwakabaka bwa Katonda yensonga lwaki addayo mu ssomero gye yatandikira okusomera addemu asome oluusi neeraba nga ali mu kayunifoomu ke kali akakadde akasooka kuba ekkubo ly'aba atambuliramu teriba ddungi era sometimes buli watuuka alaba nga azzeeyo ku ssomero. Kati essomero eryo kuba kunoonya Kristo kubanga Kristo ye musomesa kubanga ye musumba w'endiga nga Yokaana 10:11 bw'atugamba nti nze musumba omulungi awaayo obulamu bwe ku lw'endiga ze. So basically kiba kikulaga akabonero kwetereza bakulaga kuddayo oyinza okubanga ne by'obadde oyiga si byoteekeddwa okuyiga ensonga lwaki bakuzza ku ssomero ne weekanga ng'ate olaba ebyaka bya Yesu by'oliko era obikola bulungi naye n'olaba ng'era ozze ku ssomero ate ng'olwedde olina mu kyaki kituuka ku bantu ng'olwedde olaba ali mu kyaki naye n'olaba ng'ate addayo ku ssomero kitegeeza waali si wateekeddwa okukola ki okubeera byasomawo si byeteekeddwa okusoma ensonga lwaki bamuzzaayo emabega ewaasooka. Kitegeeza kale ndowooza obazzemu kati bano bali babiri ogenda bagatta wamu tujja kukoma awo ku bino ebibuuzo naye mbajjukiza musobola okubuuza ebibuuzo bino tujja kufunayo olunaku oba tukole lwe tuddamu okushuutinga oba tubaweyo ka puroguramu kakuddamu bibuuzo nga tunagenda mu maaso oba tusooke tumaleyo. Ndowooza tusooke tuddemu ebibuuzo ebyo biveewo bijja vaawo. So kati ndowooza puroguramu gye tugenda okuddamu okukola tujja kuba tuddamu basically ebibuuzo byo tubijjewo nga ya bibuuzo so musobola okubiteekako tujja biyitaayitamu tujja kulondamu ebibuuzo byonna tujja kubeera nga ate tubiddamu. Kati bano bagatte wamu omu bamuyita Peter Jacent yagambye I want you to know that abakatuliki batuufu. Then ogatte noono bamuyita Becky 755 yagambye anointing of the sick ebeera ya kwenenya
bambi si kwegaana. I appreciate what you are saying, but okusiigibwa kw'abalwadde baba babasabira babasabira omuntu afune oba penance stroke confession, afune confession before death. Kye wayogera eky'Abakatuliki kye basabira ndoza bakiyita okusiigibwa kw'abalwadde. Ono bamuyita Becky 755 akugamba baba tebabeegaana, baba bayambako okwenenya bibi byabwe gwe watulimba. Kaakati leno olina omulala n'agamba ye Peter nti kimanye Peter Jacent agamba I want you to know Bakatuliki batuufu. Otugenda okukoma leero ku bibuuzo. Kaakati ndi musanyufu nnyo olw'okubanga basobodde okumbuuza ebibuuzo ebyo, era nzikiriza nti Kristo Yesu agenda kubaddamu ebibuuzo byabwe byonna bye baagala. Ekisooka mu byonna njagala mbategeeze nti okwegaana Katonda abaaliwo ku mulembe gwa Noowa baalaba ng'eryato lizimbibwa be beegaana Katonda. Katonda si ye yabeegaana, be baagaana okuyingira mu lyato. Katonda teyaggala lyato n'abagaana kukola ki? Kuyingira. Kakati okusiigibwa kw'abalwadde kwayogerako tulina Bayibuli namba erina olubereberye erina n'okubikkulirwa. Saala ki gye bajja mu Bayibuli gye basabira abalwadde? Eyo gye bagamba ndowooza bagirina. Teri ayina saala eyo, kambategeeze saala eyo eva Vatikaani. Teri ayina saala eyo, ate saala eyo bandibadde bagisaba nga tebagobaawo bantu, kubanga n'abantu bandyagadde okwenenya. Abalamu bwe bawulira ku saala eyo bandibadde bakola ki? Beenenya. Era ekirala okulaga nti kyoliko kikyamu, Bayibuli yo eyogera mazima. Yesu agamba nti nze kkubo n'amazima n'obulamu. Kati amazima ge baavaako banoonya buki? Bulamu. Banoonya bulamu. Lwaki nkugamba bwe ntyo? Obukatuliki bw'oba onoonyaamu amazima tosobola gafuna. Ekyo nkikubuulira nti Katonda tatondangako muntu bamusinze. Tatondako muntu bakole ki? Bamusinze. Wabula Katonda yatonda omuntu asobole okusinza ye. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya, wabula obulamu bunyuma bulamu. Ago ge mazima. Wuliriza, nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu. Gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo. Byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde, teririna bulabe yadde. Bassebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze Musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku ssimu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Bwagambira nti obukatuliki butuufu, nkiwakanya nti bukyamu. Nkiwakanya sikkaanya naye olw'ensonga nyina ensonga zange ze ngenda okumuwa naye azeebuuze bw'anaaza eddamu atuddemu message endala eraga nti azudde amazima. Twagala atulage essaala eyo mu kitabo mweri kyekisooka
mu kitabo Essaala mwekola ki mweri. Ekyokubiri bwatugamba nti Obukatuliki butuufu atubuulire Essaala ya Biikira Maaliya eri mu kitabo ki bwebanga teyayizibwa muntu era esomebwa abantu. Kitegedde. Ekirala njagala atubuulire sapule gye bambala mu bulago yawandiikibwawa era niyabagamba bajambale mu bulago. Ekyo nakyo kibuuzo njala sooka akisokola kikole ki akiddemu. Obuuziza kinaki? Obuuza bisatu kinaki? Mbuuzizza Essaala gye babasomera baagiwandiika mu kitabo ki kuba tumanyi Zabbuli 5:1 ye Zabbuli ey'okwenenya. Ate Zabbuli ey'okwenenya bwe mbangisomera nti kitagisa gobawo balala. Ekituufu. Bwe ngobawo abalala mba nyina kyenkola ki kyenkweka. Ekirala sapule ze bambala mu bulago ani yabalagira okuzambala? Ekyokusatu Essaala ya Biikira Maaliya. Essaala ya Biikira Maaliya gye basaba eri ludda wa mu sapule mu Bayibuli. Essaala ya Biikira Maaliya gye basaba ne novena ze basaba ziri ludda wa mu Bayibuli. Kale ekyo bajja kuddamu. Nze kati gundi mwesiga ani ye Peter ne Becky bagenda kuddamu. Kubanga era nze banaziramu nga nja nkugamba tebagambye kino na kino na kino. Asomeko ne ku ky'Abaleevi 26 olujindiri olusooka. Wagamba ki? Batugamba nti temusinzanga bakatonda abalala bonna abakole mu mayinja newankubadde okusinza ebifaanana eby'engeri yonna. Kati anti bano tebasinza kifaananyi. Basinza kifaananyi. Basaba maama ngaani eyazaala Kristo, eyazaala Yesu. Kakati kyekintu kyekimu abayambeko atuuse Essaala. Kakati kambabuulire. Wendowooza bannange simanyi temunnumba. Teri muntu atuusa Essaala ya muntu wantu oba mu ggulu. Nange nali nkimanyi ngera nakikwata nga manyi kyekituufu. Era nange Essaala zimusaba nange nazisabanga. Byonna bye mukola nange nabikola ki? Nabikolanga. Teriyo Essaala, kino nkiddamu, teriyo Essaala gye basobola kutuusiza Kristo ekali ekkubo. Kati bwe baba tebasinza bifaananyi, njagala ombuulire kamera zikolebwa mu myaka ng'emeka okuva kati? Mingi. Waliwo eyakwata ekifaananyi kya Yesu ku kamera ezaakolwa. Kati ekiri mu kyaki baakijjawa. Ekyo kya Biikira Maaliya ne Yozefu omutuukirivu baakijjawa bwe muba temusinza bifaananyi. Kuba tewali yakikuba. Tekiriyo, tewali yakikubako nti oba nakikuba ekifaananyi kye kino. Tumanye ekifaananyi kya Sami era buli muntu wabiraba nti oyo Sami. Njagala babuulira ekyo kuba kusinza bibumbe na bifaananyi. Seezo oli yatuula n'alowooza ono yandibadde afaanana waati n'akuba ekifaananyi n'akiyita mu kyaki era n'akibumba ne baba nga bafukamira ne bakivunnamira. Kubanga nange nabivunamiranga nga sibimanyi kati mbimanyi nabitegeera sikyasobola kudda mu busibe bwe bumu. So eddiini y'Obukatuliki feeke teriyo okwo kuba kusinza bibumbe na bifaananyi. Bayibuli tebagisoma, basoma obutabo bwa Vanjiri. Wali Mukatuliki? Nali Mukatuliki. Pozi n'omugigi waŋŋamba wasoma? Nakusomako era bambatiza mu Bukatuliki. Buli kimu baakinkolera. N'omuwolereza wange naye yali gyali. Kubanga baba bakubatiza bakuterawo omulala omweyimirize mabega w'omugongo akweyimirira mu kubatizibwa ng'okyali bebi. Kati ate nze ekyo sikiriziganya nakyo ekyokubatiza abaana abato. Era njagala mumbuulire mu Bayibuli ani yakkiriza okubatiza obwana obuto obutanneetuuka, obwana obuto bw'emyezi 3, emyezi 2, okatwe mukyaki okabatiza mu ki? Oli mukakozesa ndagaano zatakola ki? Zekatamanyi. Kale asamike ge mannya gange Yeremaya kama yebazi awe ekitiibwa ssebo. Tuddeyo
ebibuuzo bannaye tujja kubiddamu tulonzeeyo ebitonotono okujjako waliwo n'omulago enjagala ojjewo ye mwerabidde ye daddy yo oba lighting something simujjukira linnya naye yakugambye nti Lubaale Lubaale si sitaani okitegedde bamuyita daddy yo bamuyita daddy of peace in the world 756 yakugambye nti Lubaale si ye sitaani Lubaale empewo z'ekika si sitaani yes era n'akugamba nti gwe woba ogamba nti sitole ya Nambi n'ekintu n'ekize twanyumya olwasembayo bwe zibanga ozinyumyawo otyo olwo sitole ya Adamu ne Eva ate yo n'oginyumya otya? Waluganda njagala okubaddamu ekibuuzo ekyo kubanga osanga eriyo n'abalala abagala okuyambibwa ng'omwami oyo kubanga buli muntu anoonya kumanya. Bayibuli egamba munoonye okumanya kubanga Bayibuli egamba nti abantu bange babuze olw'okubula okumanya n'okukola ki n'okutegeera. Lubaale alindako ne kano kagatte era n'agamba Jeremaya empewo zaakubuuka nti teweesigwa kyola zaakuvuga sipiidi ezikutambuza wano nodda zaakulaba nti gwe toyina mizi tesobola kwesiga kyola zaakutambuza yakubaddeko nnyo n'agamba n'ekirala omwami oli gwe wakolera ebintu n'omuwama amateeka n'omugamba tagezanga n'afuna omukyala nga yazaalako nti Lubaale tabagaana bintu ebyo taga amateeka gaali gago wagajjawa bonna w'omutandikira nze byonna mbikuwadde. Amiina. Nebaza Kristo Yesu kuba ekisa kye yampa nampa ekisa n'endokoka nandaga omusana nenva mu kizikiza mwe nali era y'ensonga lwaki mpa obujulizi buno n'okugabana n'okuddamu ebibuuzo nga bino kubanga nalaba omusana ate omusana buli muntu yenna gwe yandibadde akola ki gwe yandibadde yayanira okutuukako. Ekisooka Lubaale si Katonda, empewo z'ekika si Katonda, girimyo yegikozesebwa obukozesebwa omulabe simanyi oba nakitegeera bulungi. Lubaale si Katonda ate Lubaale akolebwa bukolebwa bantu bamukuliyetinga obukuliyetinzi nga sitaani bwakola ki bw'aba ayagadde ate nga bwagambye nti Lubaale takkiriza muntu simanyi agana mumuwa muntu yazaalako amateeka tegali gange nange nali mmanyi Lubaale tatta era nga mmanyi nze sittanga ku muntu nze mutuufu akoleze eki asinga atuukiridde nekyali kikyamu. Katonda awa omuntu ekirabo okusinziira ku ntegeera gy'ategeeramu ate kankubuulire sitaani tanoonya munafu anoonya oyo yayitibwa aliko amaanyi gwakozesa ayagala nnyo omuntu alina abagobereza abasukka 50 1,000 abo be bantu bayagala kyova olaba nga bwagambye nti nze saali mwesigwa nze saali mwesigwa yakulaba Lubaale yabuuka kituufu saali mwesigwa kuba si ye yali yampa obulamu Kristo Yesu yabumpa ne sitaani yamanya nti emabega wange waliyo abantu bangi bensobola okubuza yensonga lwaki yantambuza mu ngeri bwetyo. So teyantambuza nti yali tanneesiga kubanga gwotasobola kwesiga tasobola mubikkulira byama ebyama nabimanya. So nja kusabira bulazi olokoke Baluumi 10 olunyiri olw'omwenda n'olunyiri olw'ekkumi lugamba nti omuntu akkiriza na mutima gwe nayatula n'akamwa ke n'akola ki n'alokoka. Simanyi balina ekibuuzo kyendese waliwo kyesikoonyeeko mu byona omukulu bibadde nga bina nti wobeera nga ekya Nambi emboozi eri gy'onyumya kusomesa kwa tusomeseza ku Nambi Walumbe manyimbe kintu biki ebyo nti kadate olwo yagundi oginyumya olwo otya Adamu ne Eva. Kakati story ya Walumbe n'ekintu script Walumbe n'ekintu script nga bw'olaba nti Mukama Katonda bwe yagamba nti omusajja anegattanga ne mukyala we ne bafuuka omuntu omutya kati ne sitaani agamba nti omusajja bwe negatta ne musajja munne
bafuuka omuntu atya kakati eri diversion diversion naye ekisooka mu byonna sitaani bw'aba akozesa omuntu ye alaba nga ye mugezi era mu buli kintu kyonna ky'aba akola alaba nga ye yakola ki yasinga amagezi gwe bakozesa kakati story ya Nambi n'ekintu okusinziira nga bwe yali etambula kintu bagamba yava mu ggulu Nambi yava mu ggulu ne Walumbe si bwe kiri Nambi era ekintu ekyo kibasomesa abaana babuuza oti ani first muganda kintu era bagamba nti kintu naye story gye babawa mu kusoma nfu kintu si ye first muganda era nange nali mmanyi nti kintu ye Adamu bwe nti bwe nali nkimanyi nga n'oyo bwakikola ki bwakimanyi era nga mmanyi nti Nambi ye Eva mu Luganda naye Kristo taliyo mu Luganda na Luzungu asigala Kristo asigala Kristo wonna amawanga gonna gamitani Kristo Yesu asigala Yesu wonna kati nze nali mmanyi nti Nambi ye Eva era nga ndi mukakafu ku ekyo ng'era nteekawo n'omukono gwange ne bagutema naye nali ndowooza kikya bali bajja kunzijjako omukono gwabwereere nga ndowooza kyendowooza kyekiki agutwale kati okusinziira ku story lwaki munnyonnyola bwe ntyo kubanga ayinza okuba alina kyatamanyi kyalina okukola ki okumanya bali baava mu ggulu bwe bava mu ggulu ne baggukira olaba nti sitaani yasuulibwa ku nsi Mukama Katonda yakwata sitaani n'amusuula ku nsi z'ennyanga ezo ziri etanda zirimu ebituli bingi byali ebituli bwa 10 bimeka byali bituli bingi naye sitaani bw'obanga yasuulibwa ku nsi baasima ebinyi by'okumunoonya omuzzayo n'akola ki n'abula ate nga bayibuli etugamba nti sitaani yasuulibwa okuva mu ggulu nga talina chance eddayo mu ki otegedde akantu ako nkutegeera sitaani yasuulibwa okuva mu ggulu ogusota ogw'eddyo ogulyolyomye n'asibibwako n'olujegere era bw'osoma okubikkulirwa essuula 2 okuva ku lunyiriri olusooka paaka olunyiriri olwokusatu lujja kulaga bulungi ekintu ekyo sitaani bwe yasuulibwa okuva mu ggulu yali talina chance eddayo mu ki mu ggulu kati ate story ya Nambi n'ekintu egamba nti Kayikuuzi yajja agobe Walumbe amuzzeeyo luddawa gye yava temulaba nti eyo naayo script bazannyazanye script bazannyazanye bagatangatte ekirala era teyamuzzaayo yamulemerera naye ate ffe mu bwakabaka bwa Katonda teriyo kyawandiikibwa kigamba nti sitaani bagenda muzza luddawa oba yalinayo ka chance akadda mu ggulu ekyo tekiriyo kakati ekyo kyoba olina osooka omumanya ekirala Nambi si ye Eva n'olusuku Edeni si lwe luli ettanda olusuku Edeni si lwe luli ettanda wabula ettanda eriyo geyeena era gwe agenda ettanda n'okunoonya byonna ebya kalica n'ebya lubaale onoonya geyeena gy'otamanyi ntandikwa yadde enkomerero ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka na nzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu sisitimu ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza oyagala cloud services network services oba software development naawe beekwate basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667 Yoshtech Services empowered by innovation. Eggulu bw'ogenda mukono bw'ogenda mukono sijja balagirira saidize mukono waliwo benja okubuusa
abasinga banoonya n'ebintu ebyo babikole ki babigoberere. Omusajja nankubira sima oyo alabika yabisobya. Weebale nnyo mukasebo sitwala abantu mu bintu. Kakati waliwo eggulu wano ku nsalo w'ekitundu kye bayita ggulu, waliwo kiwuliddeko, bayitawo ggulu, bayitawo kiri mukono, era fayiro z'ensozi oba gy'emisambwa gyonna oba ensonga z'abajjajja abakadde abo, emisambwa, mayembe, lubaale, buli kimu kyonna abantu abasinga ababa bamaliriza ensonga ezo babasindika mu lusozi olwo lwe bayita olwaggulu. So eggulu lye boogerako ye Pawulo Kafero gwe yayimbako gwe bayita ggulu ddene. Kati abasinga bali balowooza nti yali ayimba ku ggulu ddene. Olina obuyinza ggulu. Omusajja gwe bayita ggulu nagwo musambwa, ate Katonda si ye Tonda ng'abasamize bwe bamuyita, ye Katonda, bo bamuyita Tonda. Olusozi lwe gamba lwe bayita ggulu gye luli, era nambi n'ekintu gye baava ewa kitaabwe eggulu, era kintu bwakola ensobi mu lubiri lwo sogende ewa kitaawe n'omuwaabira. Nga boolaba nti waliwo kooti esookebwako naye singa ekulema waliwo ayikooti yogera n'owaabo byonna. Weebale nnyo. Kati Walumbe singa akuzannya tepo n'akuzza n'akuzzeeri oddayo ewa kitaawe ng'omuloopa. Kati Walumbe ne bamuyita n'abitebya nannyonnyolako. Kati zino ensozi kankubuulire, ensozi olumu lwe luzaala lunne waalwo, luno ne luva mu luno. Naye kambabuulire ekintu kimu, ezo ensozi zonna Katonda yazitonda. Naga amayinja abantu ge basinza Katonda yagatonda, naye Sitaani naba nga ye mwakolaki mwakolera, kubanga Mukama yamuwa eddembe ku nfuufu yonna ey'ensi. Kale I think omuzzeemu ekimala tujja kweyongerayo n'ebibuuzo. Nyina we sikonyeeko katono, kubanga yabuuziza nti ate sitole ya Eva yongyogerako ki? Sitole ya Eva agenda asome olubereberye, essula esooka, olunyi olusooka, asome essula ey'okubiri yonna agimaleko, ajja kumanya kuba ebyo tebitagana kunnyonnyola nnyo muntu. Katonda yatonda omuntu, bw'osoma olubereberye 2 olunyi lwa 7, Katonda afuuwa mu muntu omukka ogw'obulamu, omuntu abeera omulamu. Era Omukama ateeka omuntu mu lusuku Edeni alukuume, alabirire ebintu ebyo, era amuwa obuyinza obutuuma amannya ebintu ebyo. Naye ebyasooka ensi na byonna Katonda yabiwa amannya. Kati bino babikwasa obuyinza babuwa omuntu addemu abiwe amannya, bamuwa obuyinza okufuga ebyonna ebiri wansi waki w'ensi eno. Omuntu akola ekibi nga omusota bwe gwakola mukubi, bw'osoma olubereberye 3 ojja kulaba omukemi ng'akema Eva, amugamba naye bwe munaalya ku mutwe ogwo mulowooza munaafa? Ate mujja bwe munaalya ku mutwe ogwo mujja kumanya obulungi n'obubi. Kaakati omukemi yoyo akyatambula ne kaakati tavangawo. Oyo yaliwo ku lubereberye ne kaakati n'emirembe gya Yesu Kristo yatambulira mu bayigirizwa ba Yesu Kristo, yatambulira mu Yuda Iskariyoti, yatambulira ne muyigiriza ennyo Yesu gwe yali ayagala, bwe yamugamba nti sitaanidde ennyuma wange. Naye ng'ate yasooka okufuna okubikkulirwa nti yababuuza bampitaani Petero. Petero n'amugamba nti bakuyita Kristo wa Katonda. N'agamba tekikuweereddwa mubiri na musaayi, wabula Kitange ali ludda wa? Kati atuddamu okumulaba ng'amugamba sitaanidde ennyuma wange. Kitegeeza emyoyo ebiri gisobola okukosa omuntu atya? Omu. Kati omwoyo ogwo tegwafa, weeguli n'essaawa ya kaakati. Ogwakema bajjajjaffe bonna ba Ibulayimu, ogwakema Dawudi n'agenda mu bwenzi, ogwakema baani, mwoyo gwe gutya? Gwe gumu. Era gwe gumu oguli ne mu basumba, gwe gumu oguli mu basamize, kuba gwo guwakanya bwakabaka bwa Katonda. So Katonda baguliwo okula opposite. Katonda yatonda omuntu n'amujja muntu yava mu ggulu. Era bw'osoma Abakolinso ekyokubiri essuula ey'okutaano okutandika ku lunyiriri olusooka okweyongerayo, lukulaga nti omuntu yava mu ggulu era ayaayaana okwambazibwa ekyambalo ekyo eky'omu ggulu, era ng'ali mu nsiisira eno ey'enso, nga yeegomba okwambazibwa okuva mu nsiisira eno
okwambazibwa ekitangaala eky'obulamu addeewa gye yava. Kale annange omunnyonnyodde okugyawo nga tayagala bwagazi kutegeera naye ndowooza oba omunnyonnyodde bulungi. Ne bw'anaabuuza ekibuuzo kya tujja kiddamu ate buli alina ekibuuzo akiteekeko. Pulogulamu gye tugenda okuddamu okukola ejja kubeera ng'ate ekwatagana na bibuuzo. Oluzzi olwo tuzzeeyo ku sigundi yaffe testimony yaffe wakoona ku luzzi ola kyesaategeera bulungi ku luzzi jala oklarifyinge enzizizi lwaki amazzi gano we bateekako emidumu ebiri agamu gajja matono anti tulina okubaako Ssaalongo ne Nnaalongo. Ng'olowooza ekitiibwa kye bagamba nti Ssaalongo ne Nnaalongo kimala kya bwereere. Si kiba kya bwereere, kibaako n'amakulu gaakyo mu nsi ey'omwoyo. Kubanga oluzzi olutono oluleeta amazzi amatono, olunene mudumu ogumu ne gweta amazzi amangi oyo ya Nnaalongo, ono gweta amazzi amatono yaba Ssaalongo. Kati bo abasamize baba bakikola ki? Baba bakimanya era bwe batuukawo bwe bagenda okukola emikolo gyabwe kunaanywako emirundi bwe giti no naanywako emirundi bwe giti. Lwaki soogera mirundi egyo? Abasinga babikwata ebintu nabikozesa. Babikola. Of course tobyogera. Okay, kati oyinawo akalala konna konzo tugamba ku luzzi. Oluzzi enzizi ezo nazitambuliramu kubanga bwe nsamira Lubaale n'abaako wantuusizza ntambudde mu nsozi ezo zigenze kuba twasembayo nga ngenze ku lusozi olwali Kitagata eyo. Kati waliwo twavaawo era Kitagata ne tugenda Rwenzori Mountain. Rwenzori Mountain era nasinkagana waliwo ku Rwenzori Mountain waliwo bayita Kagandwa, waliwo n'eddwaliro. Kati waggulu awo waliwo baasiba bridge y'amazzi. Kati nze bwe nasinkagana omusambu ogwo ogwawo nagwo era gutambulira mu Musota Timba. Naye era Timba munene mugulumivu bw'ati. So we nagusinkagana awo era gwo gwansaba magi tegwasaba bintu birala byonna. Nembiwaayo ne gumpa bye nagamba buli we nagendanga nga nsitulawo battalion. Kati natuuka essaawa ne mba nga ate nsamira enzizi nga nzisama. Kivula kugamba nti emidumu egyo na buli kimu kyonna kiri bwe kityo kubanga nasooka kitegeera ne mmanya nti no kiri bwe era teri muntu afuna kirowoozo kyagala kanteeka emidumu ebiri nga guli tegumuwadde ekyo. Mpozi ng'oluzzi olwo bamaze kulusabira nga bamaze kulusabira kubanga n'abantu abasinga amazzi ge banywa ne ge banaaba tebagasabira. Tebamanyi kiki na speros kizikolebwa kiro nga beebase kubanga emirimu gya Sitaani gy'asinga okukola akadde ke musinga okufuna ennyo nga mumuzza obulamu bwammwe ate Sitaani ye wastukire ennyo okutandika okukola emirimu gye kubanga wano emisana muba mumalako emirembe. Abasaba muba musaba ate abasinga okukosa Sitaani ennyo balokole ne bakosa Sitaani. Naye Abakatoliki tebasobola kukosa Sitaani yadde n'akamu. Era abalaba nga bali mu ddiro bakola ki? Nga bazannya. Ekyo n'akivaako. Nagamba bano bange. Naye abantu abasinga okukosa Sitaani balokole. Ekirala enzizi ezo nazitambuliramu. Enzizi ezo bwe zitambuliramu najja nga nsamira enzizi ezo. Nasamira enzizi ezisoba mu 10. Kati okusamira enzizi basically oba okola biki? Kuba kukkaanya na misambwa gino. Muba munoonya bumu okulaga nti kuba kati oluzzi lwofuna olumu lwe lukulagirira olulala. Bw'ojja ku luno nga lugamba nno n'egindi waliyo kuba waliyo oluzzi era bwe nasamirirako luli eyo saidi ze Ngodda Katosi waliwo woyingirako munda awo. Oluzzi olwo lwampita naye nasangawo oluzzi waliwo omuti osobola okuyingiramu n'omunda n'okwebaka ne weebaka. Mulimu omuti gulimu omulyango oyingiramu naye ogulina amatabi naye wano wansi gulinga ogwakala naye nga muwoyisa okuyingiramu munda n'otulamu n'okwebaka nosobola n'okwebakamu. Kati oluzzi lwampita baali baagaana oddugogola ne ŋŋendayo ne nkolerayo emikolo gye nakolerayo ne ndulongoosaako era emisambwa ne giddamu ne gisituka bitandika okukola emirimu gyagyo. Ate olwo nalwo ne lunkonekitinga ku lulala. Kati amazzi gano ebiseera ebisinga abantu baba bagakozesa bateekeddwa okuba nga bagasabira kubanga ebikolebwamu tebabimanyi. N'abamu bageeyambululiramu ekiro amazzi
n'amazzi ago gennyini wakuba nti Mukama alina engeri gy'ateekawo ekisa, alina gy'ateekawo ekisa naddala ezo enzizi ez'ensula ezitalina mazzi gatambula ezitali za midumu, ezo ez'enzizi ez'enkoma. Sitaani atuuka ekiseera n'aba ng'akola ki? Nga azikoleramu ebibye. Kati abantu bagenda okunywa amazzi ago baba basinkagana mu sipero ze ziri. Kati onokulaba omuntu abadde asaba takyasobola kukola ki? Kusaba. Omuntu abadde yasiibasiiba ko takyasobola kukola ki? Kusiiba. Olw'ensonga nti ye nga ye Sitaani aba alina byakoze ki? Byayisizaawo. So nja kusaba abooluganda mwenna abampuliriza, enzizi kintu kikulu nnyo eri obulamu bw'omuntu kubanga bintu bibiri, etaba mmere gaba mazzi. Wekiri mmere olaba omusezi asera lusuku, emmere n'egaana okukula neefa, obutooke ne bukonna nga mazima otaddeko ebigimusa, naye ng'omusajja asiiga abeera kuli nosanga ebitooke babisiizeeko empitambi naye ng'ali muli yeekeja, lusuku lwo olulwa lulekawo n'ajja mu lulwo. Kati waba waliwo ensonga. So tusabire nnyo buli kintu kyonna kye tunywa, oba kyakunywa ki oba mazzi oba ki, tukisabire tukinnyike mu musaayi gwa Yesu Kristo. Nakano kankateekeyo okuwonga. Wali mpulira waliwo abagamba nti tukuwonga mu musaayi gwa Yesu, ekyo kikyamu. Sitaani yawonga. Tukuwonga mu musaayi gwa Yesu Kristo. Yesu Kristo baamunnyika mu mazzi n'abatizibwa, ffe tulina kunnyikibwa mu musaayi gwe. Tuwongayo obujulizi buno mu ndagaano yaani? Twennyika mu musaayi gwa Yesu Kristo. Mubinyikeyo mu musaayi gwa Yesu Kristo. Tetwewongayo. Okwo okwewonga lulimi lwa kisamize ate lulimi lw'ebuziba. So ekyo nakyo tukitereezeemu. Tetwewongayo wabula twennyika mu musaayi gwa Yesu Kristo. Ekyo ekya oluzzi nakyo weebale kukitaanyaako. Kati nga tunaba kugenda kweyongerayo na lugendo lwo, kwanjukira ku lugendo lwo katulako tutte paka ng'otandise okusamira enzizi. Naye twali tukomye nga of Ndawula yaku musambu wa Ndawula gukugambye ekyokukola. Then waliwo ne wali Ndawula yali Ndawula ye yagamba ekyokusiramuka, eyangamba okusiramu kutola shahado. Then wamala awo noddawa enamala ewa Ndawula. Nsozi nyingi, waliwo luwaddaka, waliwo olusozi lwenaddako nyingi. So kati nogenda kubamweyana Katereke obasimayo ow'eswaga ow'obuyaaye. So wetwamalira wali nali nkubuuziza ebintu bisatu. Twali oyogedde ku ba celebrities bano, kati nga njagala tubaveeko tugende ku basumba. Naye ku bye nali nkubuuzizza onnyonnyole ku butiiti obunnyonnyola, ttatu, then n'ebipande bano abatimba ne bambala. Kati maybe wabinnyonnyola, wali obuzaayo ttatu. Kati ttatu ezo ebiseera ebisinga nti Sitaani ye nga ye bw'aba alina kyayagala okuwa kiyitewo, kati nga tayagala abantu bakimanye, ayinza okusaba okukola akabonero ako, era yakuwa neki kyayagala oteekako ku mubiri gwo, yakuwa. Naye waliwo n'ababikola nga tebamanyi. Naye endowooza Sitaani gy'akozesa okuwa oli era y'emu gy'akozesa okuwaalwa atamanyi. Kitegeeza bonna babeera bamukolera ng'omwamanyi omutamanyi. Kati ttatu ezo Sitaani azikozesa okunyweza sipero ze. Nti Sitaani bw'aba anoonya musaayi ng'anoonya gwananywamu omusaayi, anoonya abalina ebibye balinako access, tanoonya gwatalinako access. So tatu za Sitaani teriyo tatu nnungi na mbi. Onewandikako Jesus. Nedda ssebo, Jesus tumukkiriza mu mutima munda. Jesus tumukkiriza mu mutima munda, so si mu ebyo ebirabikako. Era buli muntu yenna akozesa ttatu, ekyo kikyamu, si kya bwakabaka bwa Katonda. Katonda yakutonda ng'oli muntu mulungi, omuweesa ekitiibwa, ensi n'amawanga n'agateeka wansi w'ebigere ebyo, naye kati ate gwe oddidde ensi, ate yeri mu kukozesa ng'ate gwe olina okukozesa ensi. Ensi
ekozesezza nnyo abalokole kuba yayeekuba tatu n'agamba nti tatu zino terina buzibu nekubyeko ja Jesus Jesus is Lord Jesus is Lord kati ekyo kiba kikyamu Sami Katonda yakutonda n'akuwa obulungi bwonna mu kumutendereza tekitegeeza ate kwongera kwe yakuwa kye yakuwa oba okyongeddeko okuba onoonya beauty ayinza oba sinoonya beauty nga nyambala n'okwambala tolina kyolaba anti nakyewandiikako osobola okukyewandiikako naye gambye nti wabaawo endagaano gy'okola n'omulabe kati omulabe n'akuwa akabonero ke era bw'obanga olina kyoyagala okommunikatinga naye osobola okukozesa akabonero ako kati eyo ensamira ndala nja gikunyonyola mu maaso eyo nsamira ndala nti mu lubaale mulimu abantu abatateeka bintu waka nga teetaaga kuteeka bintu waka nga ye alina kabonero kasita kalabika ng'atambula kyekiri kye nagamba nti omuntu asobola okutandika nga badde akwata mpiki n'aziiwawo n'akeberera mu mpiki natuka ekiseera ng'akeberera mu kibatu natuka ekiseera n'aba ng'awulira natuka ekiseera n'aba ng'alaba natuka ekiseera n'aba ng'amaanyi gali ku lulimi kyayogera kyekikola kyekiba kati n'ekyo bwe kiri sitaani tatu ezo azikozesezza nnyo okubuza abaana ate tatu eyo kasi ogiteeka ku mubiri okugijjako mutalo kiyinza okuba ekizibu ate era kiyinza okukwetera n'okufuna obuvune wabula tatu eyo bw'oba ogiyina nga wali wagyekubya basobola ogisabira neggwamu amaanyi nebanga tekola nesigala ekitegeeza gwe okuba olaba weekubye bye weekubye tebirina buzibu naye nga birina kye bitegeeza spiritually oba oyambadde omwoyo gwotagenda kusobola kweyambulako kubanga kasita oyambala omwoyo ogwo ogw'ekizikiza ne gukusemberera bw'otinokkiriza nagwo buli kimu kyonna kyobadde okola nekyobadde olowooza buli kimu kikyuka naye gwe tosobola kweraba naye abakubeera ebbali be bakulaba nga nanesokola ki okukyuka enjogerayo enneeyisa ennyambalayo buli kimu kyonna nga kitanasokola ki okukyuka kumba omulabe aba atandika okubanga akolamu omulimu ogwo naye tekitandika lunaku lumu ajja akizimba mpola paka wekituuka wakikola ki wakwagala so kati bw'atuukawo wakwagala awo oba tosobola kumwewala gyakutuma gy'olina okukola ki era mu kaseera ako ng'omaze okukozesa ttatu ezo akuleetera abantu n'akonectinga ku bantu bwe muli mu kintu kyekimu tosinkagana mubuulizi wa njiri osinkagana munno oba weekubako emu olaba wettaanaze weeyongeddeko endala ezo ttatu buli muntu yenna azikozesa obanga obadde ogiyina ng'oyagala kugyejjako osobola okulokoka n'osabira n'ogenda omusumba ogwekakasa omulamu mu mwoyo n'akusabira ttatu eyo nevaako ago amaanyi ag'ekizikiza oyinza okuba wagyekuba nga tomanyi oyinza okuba nga wagyekuba ngaokola ki ng'omanyi so bw'obanga wagyekuba nga tomanyi genda bakusabire ttatu eyo ejja kuggwamu amaanyi ag'ekizikiza naye yo osobola osigala nayo eyinza obutavaako naye nga tekyalina maanyi gali kubanga omwoyo nga bwe nagamba nti omwoyo ogugamba omuntu tuteekako emidumu ebiri ye aba tamanyi ani amuwa meseji eyo nga bw'okeera ku makya nogaa njagala kukola kino nakino naye nga tonakyogera kiba kyasoose kulowoozebwako mu bwongo n'olyoka okiteeka mu reality so kale kakati luli nga twogera wagambe wali otandise okulwana entalo z'omwoyo wasisinkanayo mu mwoyo wasisinkana abantu b'amaanyi bangi ba celebrities bangi baselebrity twaboogerako kozi nga abantu bajja batugambe tubale twakitaanya bulungi tuneeyongerayo nabo mu maaso tuba tulabye nga kyetaagisa naye wagamba walabayo n'abasumba kituufu ekyo ate nno bonna ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.